Yes, nkwaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyige kale bagita Faadi TV jimulanga tuli mukungu bagajjukira loko okufa kwa Daudi Mugeema bitalonyi bya Daudi Mugeema nango nomunanga abadde omu ku bayimbi era nga akayimba abasinga ke basinga mumanyirako bakayita Katonda w'abanako bakola wasogano nyako ku YouTube kwe kali nokekenanya akayimba ako kakwatayo nnyo kakuba nnyo bamusinga basinga mumanyira kayimba ako bunango yafudde ndoza haddemu ko n'ebirwadde bya kansa kusinza ku details zifuluma unabaddemu ne bali mu kubanga bamusonja ensimbi atwaye bendoza mu ggwanga eryatake mu Istanbul mu kibuga ekyatake wali mu Istanbul asokubanga ajjanjabwa nete bisobose era nga abantu bangi nnyo abava ne bakola kino muwa ku ssente oba okubanga bamuwa ku buyambi ayongerezeeko okubanga afuna ensimbi ezimutwala mu Istanbul okulaka nga alongoosebwa kali mu ggwanga eryatake kuno kuliko Lord Mayor Elias Lukwago kuliko Kyene Aruna Kasolo kuliko Mama Fina Eddie Kenzo Stabu Wanatolo Misa Kisemakula Ajaluna Mubiru bonna bamu kwabo abakola ki abava ne bamuwa ku buyambi okubanga munange afuna ensimbi ez'okubanga zimumako kubanga atwalibwa alongoosebwe ne David Lutalo yomu kwabo ku list kwali bantu bangi bavudde nga bagamba yi oluseke okuba oluseke nawo gwafuuka mulimu agayise omusajja mbabadde akuba luseke ebisinga bambi eriyo situation ekusindikiza oti nga tewandyagadde kuba luseke si buli omuntu yagala okuba oluseke nankwadde oluusi eriyo abazikuba abazenyumirizaamu yabasinga beebuuza okuba oluseke kyeki kugenda bambi nga okuŋŋaanya akasente ndowooza kankiyite okusabiriza si buli muntu nti aba ayagala okusabiriza ne situation waliwo weetuuka n'ekuyinga n'ekusukkako ng'oteekeddwa okuba nga osaba oba osabiriza kakati bambi mulekera okubanga mujajinga Daudi Mugeema mulekera okubanga mumujajinga kubanga situation bambi yamusukkako obulwadde bwamwesibako ebintu byonna n'abitunda okuleka nga ajjanjaba obulwadde obwa kansa eri endwadde ezitawoneka ng'era omuntu oba obuwonye kiba kyamagero manyi kuno ku nsi kuliko ebyamagero Katonda akola ebyamagero Katonda ebyamagero abikolera ddala abikola bibaamu muno mu nsi naye eri endwadde ezitawoneka kansa oyo si mwangu bannange abasinga mwogerayo omuntu oluusi nga tabakwatangako naye nga yakukutte muntu wange osotunda akawakawo konna omuntu abadde alina ebintu n'obitunda ettaka n'olitunda ennyumba n'ozitunda byonna emmotoka properties zo zonna n'ozitunda n'ozimalawo okufuna ensimbi olw'ensonga nti bulwadde buzibu nnyo era bambi abanenya Daudi Mugeema bambi mukikomye mulekeraawo kubanga ebintu yali abirina bizinesi yali azirina naye ebirwadde byamulumbagana kakananga byonna ebisinga bitunze kokola ki okumuzika nga adatse kubanga akola ki abambi akuba oluseke abasinga kye bayita okusabiriza aye n'ekirala bano bonna abasinga nti yagenda nga abakonkona ku miryango agenda abasabiriza abasinga beeyama olw'ensonga nti bamulaba situation gye yali alimu ate byogamba mbu ate luseke gwafuuka mulimu abadde akuba enseke bannange mulekiraawo bitalonyi bambi bya Daudi Mugeema yafiiridde mu hotelo wali eggulu abadde agesinkana Sale Musale tuuza okubanga munnange amwongerezaako ku nsimbi ziyabadde alinawo ayolekere mu Istanbul eri mu ggwanga eryatake Kitalo nnyo stay on YouTube platform ojjako ofuna ebisinga ate ebyakabi amawulire ga ddala abasinga omanyi ebisisinga nga omanyi ku social media oluusi abantu bangi ababikibwa nga tebannafa naye omusajja yafudde kubanga eri abakyabuusabuusa bagamba nti nedda kituufu Daudi Mugeema yafudde nze sikyewuunyiza nnyo n'ensonga nti abadde namulwadde ebisesinga omuntu ayinza okwewuunyisa omuntu nga abadde mulamu ne bagamba nti omuntu wakazi nogamba ii bw'abanga muyimbi ng'abadde ku stage eggulu Maina kisoboka mukufa buli kimu kisoboka abalwadde si be bafa boka ate omulwadde nayinza n'okuwangaala n'okusinga omulamu ne Daudi abadde mulwadde nga muyinnyo kikansa nga kimumalabo kikansa kibadde kimalawo ate n'agenda awo abantu bessuubi
ng'alinga agenda okuba ng'atereera kivudde mu nswi n'afa. Abalwadde babuzaabuza bakonfyuzi ng'akulaga ng'agenda okuwona kumbe ng'alinga ng'akusiibula. Bambi bitalo nnyo. Katonda yongere okuba ng'agumye bafamiri ya Daudi Mugeema kuba akaseera ke balimu essaazo situation gye balimu nkaluwomukko si nnyangu, kaseera kazibu nnyo, kaseera kakambwe nnyo. Bitalo nnyo bambi ku sayidi eyo. Mwongere okuba nga munfollowinga n'okuba nga musubscribinga ate munyige kade. Mbagamba nti mulayikinge, mukomentinge ate musharinge ka video kano katuke kwabo bonna abatannaba kutegeera nti Omuyimbi Daudi Mugeema amazina sa omuka ogw'enkomerero. Zingamba oba oliawo singa abaddewo n'ayinza okuba nga amuyambako omuddusa mu ddwaliro oba oliawo teyalifudde nakufa kubanga kiragano zamu hoteli olumu yabadde alimu na yekka. Ebiseesinga omuntu nga mulwadde teyeetaaga kumuleka kubeera yekka. Kati ekisooka Daudi Mugeema yadde mulwadde lwaki bamulese okuba ng'asula yekka kuba nti abaddeko abamuliko yadde asuze mu luumu ng'alimu yekka. Katonda bw'ate bwe yasazeewo, Katonda bw'ate bwe yageze, tewakyali byakuza. Oba oliawo newandiwaddewo ababaddewo era nga munnaye nga waakufa tewali baddewo kiyinza kuba nga kiba kiremesa kubanga ebiruusi abafiira mu malwaliro ng'ate n'abasawo we bali ne bafa nga n'abasawo balaba. Bitalo nnyo bambi. Katonda engeri okuba ng'agumya ab'omu nju ye akosa ne bafamire ye, abayimbi bonna mu ggwanga Uganda, akosa n'abo mikwano gye bonna ab'enganda abako n'ab'emikwano. Katonda engeri okuba nga abagumya bambi. Bitalo nnyo ku sayidi eyo ekya Daudi Mugeema. Fadi UG News, Fadi TV, GB TV UG, kusanike RTV Uganda nawo. Mbagala nnyo mwenna mubeere bulungi naye nkokometinge mweraba subscribe.